sawa yakudda mu birooto sawa yakudda mu birooto matadde mu comment katusabe tutandikire Mukama tukwebaza olwakadde kano kotuwadde okubanga nziramu ebirooto bino mwe tukuva okukoowola jangu gwe batukulembera jangu gwe bavunula ebirooto bino mu Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabidde amiina. Tandise ne Mutesi Anet agamba praise God brother Stephen, I dreamt when I'm harvesting nuts and weeding beans, being blessed. Sister Anet yaloose nga akoola ebijanjaalo ate n'ekirala nga akungula ebinyeebwa. Naw okungula ebinyeebwa gubeera mukisa, obeera mu sizoni yakubanga okungula at the same time okoola ebijanjaalo kuba kwegayirira Mukama yebazibwe. So kyendowooza nti waliwo sizoni bbiri ezigenda mu maaso mu bulamu bwo. Waliwo sizoni emu etuuse ebino ebinyeebwa walabye ng'okungula, ate waliwo sizoni gyolina okusigala nga weegayirira Katonda ekyagenda mu maaso. Bino ebijanjaalo byewalabye nga okoola. Mukama yebazibwe nnyo. Nawo kyetegeeza kyekinabye mikwano, osobola okuba nga tugamba ogenda kufumbirwa, okay, oli mu sizoni yo yakufumbirwa, ate nga waliwo sizoni endala etannaba kubanga etuuka mu bulamu bwo. Katugambe ng'eyobuweereza, katugambe nga eya bizinesi, ng'olina ebirala bibadde okukiriza Katonda naye nga waliwo ekituuse. Mukama yebazibwe. So yongera okuba nga oluŋŋamiza omutukuvu yongera okubikkolera ki exactly sizoni gyereme kuyitako. Osobola okuddamu n'obuuza ku mutukuvu sizoni kyetuuse ani weeyawulako. Omutukuvu ajja kuba nga akwongera okuba nga akola kyakubikkulira. So ongera okuba nga weegayirira Katonda n'okusaba. Kyonna Mukama kyakulaze kyonna kigenda kutuukawo ng'oyita mu kusaba n'okwegayirira. Kale Mukama akuwe omukisa ogw'amaanyi, yongera okuba nga okola ebijanjaalo, otherwise wonna bireka mu nsiko bijja kufa. Gambye praise God onwamisani George, okay. Praise Jesus. Naloose nga neesiiga ebizigo ku bigere nendaba enswa. Abadde ndowooza akyeyongera okuwandiika, ndabako TE oba T. Okay, olwotanga weesiiga ebizigo ku bigere, okay, Luganda lwo nalwo. Olwotanga weesiiga ebizigo ku bigere n'olaba enswa kikiikirira mukisa, ebigere bikiikira magenda, ebizigo bikiikira favor. Okay, naddala mwabala otanga mwesiga ebizigo mu kyenyi mu face oba ng'olutaba kuwadde ekikebe ky'ebizigo representinga favor. Kakati Mukama agenda kubanga ateeka favor ku magenda go, yongera okuba nga ogasabira gateeke maaso ga Katonda, ogenda kulaba ekisa kya Katonda ku magenda go. Ye favor eno gyewalabye ebizigo wadde osiiga ku bigere n'olaba enswa gwe mukisa mukwano gwange, kasuubira bitegedde bulungi. Ebizigo bikiikira favor, ebigere bikiikira magenda, enswa zikiikira mukisa gwa Katonda. Ogenda kulaba omukisa. Kyolina okuba nga okola just to stay alignment with God, kyali kukola mu bulamu bwo, okkirize ekyo ate era osabe otoba ogenda okulaba omukisa. Sarah Asa agamba praise God brother Stephen. Immediately after praying, as I am going to bed, an angel came and I see a door open as a lady I'm working with came to open it and find already open. Kanzire musome ekyoto kino. Sister Fesala AC agambye immediately after praying, as soon as to go to bed, an angel came and I see a door open as a lady I'm working with came to open it and I find already open. Now simanyi bakino kirooto oba kiroose buloosi oba togambye nti kirooto. Okay, Sister agambye nti ng'amaze okusaba ng'agenda kitegeeza nti tannaba kwebaka. Malayika wa Katonda yazze n'alaba oluggi nga lweggula. Omukyala bwe yabadde ajja bw'akola naye okugula oluggi yasanze ng'oluggi already
luggule. Nawo totubulidde oba kuno kwabadde kwolesebwa oba walabye mubuliwo nga malayika ajja ku byonna bisoboka ng'oluggi walulabye mu kwolesebwa ng'oluggi lweggula olwedde n'omuntu wamubye mu kwolesebwa n'omukwano gwo gukola naye oba byabadde mubuliwo nga yagenza okujja okuggula oluggi lw'ekisenge ng'olwedde luggule. Awo sitegeddewo bulungi naye oluggi oluggule lukiikira open doors. Mukama Katonda aba akuguliddewo enzigi. Mukama Katonda aba akuguliddewo enzigi. Waliwo ekkanisa mu kitabo ky'okubikkulirwa Yesu gye yagamba olw'okubanga baali bagondedde ekigambo kye n'abagamba see that I have placed an open door before you that no one can shut. Okay? Oluggi oluggule nga tewali ayinza kuluggala kubanga ffenna tukimanyi Bayibuli egamba nti waggulawo tewabaggalawo ate era waggalawo tewabakola kyewaggulawo. Tebakulimba nti Yesu ng'aguddewo oluggi ng'akuguliddewo oluggi ng'oli wamu naye nga tovudde mu kubeerawo kwe nga tomudduseeko nti waliwo ayinza oddukkala. Tewali. Kigambo kya Katonda mazima. Okay? So whether wakirabye mu kirooto, whether wakirabye mu buliwo, whether kyabadde kwolesebwa ng'olaba oluggi oluggule, Mukama Katonda aba alina oluggi lwakugulidde nga waliwo ebiina okuyitawo nga bijja mu bulamu bwo. Waliwo ebiina okuyitawo nga bijja mu bulamu bwo. Of course waba bijja mu bulamu bwo walina okuba nga waliwo ebifulumye nga bigenze. So kyekyo mukwano gwange ge makulu gaakyo. Kale naawe ngera okutunnyonnyola obanga malayika mulabe mu buliwo oba mu kwolesebwa oba mu kirooto. Tumukkirize Reuben. Abatamanyi Reuben ye mutabani wa Yakobo eyasooka. Ye mukulu waabwe bonna ba Yusufu. Reuben. I was praying and fasting but I dreamt nga nsalaasala ennyama y'embizzi. When we are sharing with others, nempaako n'omusiraamu. Mukama akuwangaaze. Okay, Mukama akuwangaaze naawe amiina. Ebirala bikwata ku Reuben sijja byabuulira. Okay, okuloota nga osalaasala ennyama y'embizzi nadda asaba na kusiiba naloota nga asalaasala ennyama y'embizzi nawaako abalala nawaako n'omusiraamu. Okay, kino kitegeeza ki? Ffenna tukimanyi bulungi abasiraamu tebalya mbizzi. Okay, waliwo ebyomuzizo Mukama Katonda by'ayagala ojje mu bulamu bwo. Embizzi ekiikirira kibi. Nakola vidiyo ekwatagana ku mbizzi, musobola okuba nga mugivisitinga n'olaba. So okuteekamu okuloota embizzi kitegeeza ki? Brother Steven najogerako eddakiika eziwerako ddala yokka ng'embizzi. So waliwo ekintu Mukama kyakulaga kyagala okyuse. Omanyi sometimes tugenda ne tusiiba ne tunoonya Katonda naye ne Mukama Katonda alina kyatwagaza. Ebisinga tuba tusiiba tulina kitwagaza Katonda. Naye mujjukire nti naffe Katonda alina kyakola ki? Alina ekifaananyi mwayagala tubeere. Alina byatwagaza, alina byagala tukole. Kati ebisinga bw'ogenda ewa Katonda kuwa instructions oba akulaga ebitatuukiridde ky'oba olabamu mugenda mu kusaba n'okusiiba. Olina ky'osiibira ate n'oloota ng'oli bwereere. Kati neweebuuza ate kati ebyokulota nga ndi bwereere bikwataganya n'ekyensiibira. Aba bakulaga obutali butuukirivu buli ku bulamu bwo. Mukama yeebazibwe. Kwa Katonda agala tubeere batukuvu nga byayogera mu Matayo 4:8 nti be perfect as your Father in heaven is what? Is perfect. Okay. Waliwo ebyomuzizo mukwano gwange maaso ga Mukama. Waliwo ebyomuzizo maaso ga Katonda Mukama byagala ojjewo. Olyoke oyingire mu kusaba kuno n'okusiibako. Sigambye nti va mu kusaba kuno n'okusiibako tokuvaamu naye kola instruction eyo kijja kuba kirungi nnyo. Ogenda kulaba Katonda buli w'omugondera n'okola kyakugambye. Olaba ekitiibwa kikati nange simanyi kya muzizo ki naye mutukuvu ajja kukikubikula ojja mumubuuza oba tolina ky'olaba gulaba nga buli kyonna kitambula bulungi. Ajja kukulaga ewa nnyama y'embizzi gy'ogabira abantu. Okay? Ate n'abasiraamu n'obaweeramu. Kale. Praise God. Bamisaani ono Aida Sera. Okay. Praise God brother. Bannange ndoota nnyo nga ebintu byange biri disorganized. Olumu nga when my boss is packing up my clothes in a bag. Okay.
kulota ng'ebintu ebiri disorganized, ogambye ekiroota nnyo, then kitegeere nti ensi y'omu eri disorganized, ebintu byolaba biri disorganized. Remember, our God is also a God of order. It's not a God of confusion. Katonda ffe wa order, si wa kavuyo. N'omwoyo mutukuvu, very smart. Kati bino ebintu ebiri disorganized biraga obulamu bwe biri disorganized. Wetaaga okuorganizinga obulamu bwo, wetaaga oscheduling obulamu bwo. Okay, tokkiriza bintu byonna bitali bya Katonda ng'ekibi mu bulamu bwo. Ekira scheduling obudde bwo ng'omwana wa Katonda, scheduling obudde bwo, tokkiriza kintu kyonna just ensinga bwekuba bwoba taking in, ebitabikkiriza. Scheduling obulamu bwo, organize yourself very very well. Engeri yospendingamu olunaku lwo, organizing bulungi, omanyi nti buno obudde bwe mbafunye free time esooka ejja kuba yakusoma kigambo, eyokubiri yakusoma Bayibuli, eyokusatu yakuwulira njiri, eyokuna bwet towa mulabe sitaani yenna bbanga. Otherwise ojja kulaba nga obulamu buli messed up, buli disorganized, nga kasasiro ali mu gwe mungi olw'ensi byekuwa. Oli ku gundi yafudde, gundi yakoze kino, gundi yagedde kino, eno firimu, eno biki. Abamu mujja kulota ebirooto bwe biti nga obulamu buli bwe butyo. Okay, naddala nga oluusi muti alimu n'ekibiso. Organize yourself very very well. Ate kubanga Mukama akupakingira engoye zo, simanyi wazipakinga zikutereereza oba kugoba ku mulimu, olwokubanga bazipakinga kugoba kutereereza, kiraga Mukama Katonda organizinga buli kaseera. But okay, gwe tolina plan eriwo, you have to keep yourself ng'omwana wa Katonda. Olina okumanya standard dino olyokoosaba bwanga waliwo obunafuna nga waliwo ekiganiro, olyokoosabira ekyokusobola okubaawo. But you have to know the truth, olina okumanya standard. Anyono wamisa nti kuli linnya enkwano obanga oli mpya, subscribinga okone kade, ojja kuba ng'ofuna notification mangu nnyo nga taddeyo video. Kijja kwanguyira nnyo. Agambye praise God members, well done Musumba Stephen. I dreamed to see my boss's husband uprooting grass around this house while quarreling that I don't clean the house well. Yet the wife was contented with my work. I also saw our home here in Saudi, Bushe, in the dream. Naye, okay, sister agambye nti yalota ekirooto nga mukama we ali mu kwekulira omuddo ewaka okwetoola ennyumba, naye nga complaininga nti omukazi ono takola mulimu gwe bulungi, n'ate nga mukyala we waka alaga ye mu mativu n'omulimu muganda waffe gwakola. Kakati agambye nekyayalota nga ennyumba ye waabwe eri Saudi. Wekiri? Ekirabamu bya Saudi. Agambye naye mu buliwo tewali muddo wadde ettaka, ate ewaka wayonjo, naye saategedde bunafu bwange we buva. I was praying, asking God about this family kuba waliwo bye sitegeera. Waliwo byetategeera, ojja bitegeera. Mukama waffe mulungi, yeebazibwe nnyo. Kakati awo Mukama akulaga obuzibu bwandibanga buva ku ono omukulu, ku taata w'omumaka. Ate munaye singa abagane bafunamu obutakkaanya bakomplainingako, bagamba enjovu ezirwanira omuddo gwe kukola ki, gwe gubonaabona. Guba gujja kumeera edda naye guba gulina obubonaabona. So kati nga ggwe ategedde nti waliwo ebitagenda bulungi, waliwo byetategeera, sigala ng'obasabira, sigala nga weegayirira Katonda. Byonna by'obikuliddwa bikyolaba beera nga weegayirira Mukama, beera ng'osaba. Amanyi Bayibuli tukaba tuyingira mu kibuga tukisabira emirembe. Ekibuga ekyo bwe kinaba n'emirembe, naffe tujja kubeera n'emirembe. Ne bw'oba ng'oli mulokole, wonna w'olaga nsabiranga gy'olaga emirembe, olw'ensonga nti singa ekintu kyonna kituukawo naye kikutwaliramu. So yongera okuba ng'osabira famire eno. Ekyokulota nga ennyumba y'ewammwe eri wammwe, ennyumba y'ewammwe eri Saudi kisinziira, weerawo obubaka n'ekisinziira what happened mu kirooto ekyo, kyekibaddewo mu kirooto ekyo obeera mu bubaka. Ogambe mbuliwo wayonjo, tewali buzibu bwonna. So kyekyo mukwano gwange, yongera okuba ng'osaba. Manyi sitaani ayitira nnyo mu bantu, so okiyitira mu musajja osanga ofunye obuzibu ku mulimu. Osajja bano ate sitaani abatawaanya nnyo. Mukama yeebazibwe.
naye yongera okuba nga osaba, yongera okuba nga weegayirira Katonda, buli kyonna kijja kuteerera bulungi. Bwe tuva ajja kwongera okuba nga kwekkulira, yongera okuba nga weegayirira. Ono muyise email agambye praise God Bana Chosen, I used to dream that dream something pressing me. Yalootanga ekirooto nga waliwo ogumunyigiriza. Me lastly I dreamt we were fighting while people praying for me, but things was too hard to leave me. I remember I told those people who was praying for me that stop, I'll fight by myself. We fought and I started calling the name of Jesus, but that thing replied no. Again I called the blood of Jesus, still reply no. Banange, that thing is like a person. There I told that thing, see, the Holy Spirit is coming. Then I called Holy come and help me. That's how I won that good thing. I called there, I saw a very big light. That good thing burst into pieces. Mukama from mulungi ebazibwe. Okay, sister abadde atuwa ku bujulizi engeri gyewangulamu guno oguntu ogunyigiriza, ogwo oguntu gw'olutanga gukunyigiriza nti bamusabira naye nga tebikola. Nagamba muleke kati neesabire, niyeesabira, n'ayita erinnya lya Yesu nga wa, n'ayita omusaayi gwa Yesu nga wa, kati n'awanika n'agamba kati Omwoyo Omutukuvu y'aba ajja nnyamba. Omwoyo Omutukuvu n'akola kitanga ne kiva mu ggulu ne kikukuba ne gwabikaabika mu bitundutundu. Bw'atyo bwe yaguwangula. Nawe waloota guno oguntu okunyigiriza, nawe ogenda kuwangula era ogenda kukirabako mu linnya erya Yesu. Kisakye Doreen. Praise God, Brother Stephen. I got a dream when me and one girl whom I don't know were passing in a small car road in the bush. Every side was having caterpillar. She wanted to go, so I wanted to go back, but she told me that don't fear, let's go. Then we went and find a lake, and I told her that where are we going to pass? She told me don't worry, and she held my hand through passing the lake gate. Passing the lake gate dry, and we passed, and I saw 2 blue cars in front of me, and I followed in a dry lake. Okay, and I went home and I found my sister-in-law and my daughters eating jackfruit, and they have 3 pieces of it, and I asked them to give me jackfruit, and me, I was unhappy. I asked her, told me she's sick. Kama ibazwe. Okay, sisa vyalose ekirooto nga alina akakubo kayita Magabi kabadde katono naye nga buli sayidi yonna waliyo ebisaanyi. Kati bakayisembe yadde agenda kudda mabega, omugamba totya, yadde n'omukazi gwange gwatamanyi. Amuyise muwala, yadde n'omuwala gwatamanyi. Mugambye totya. Bwe batambudde ne basanga ennyanja, n'abuuza omukyawe, muwala ono tugenda kuyitawa? Koye totya, don't worry, teweeraliikirira, tujja kuyitawo. Ennyanja n'ekala ne bayitawo. Yagambye n'alaba emmotoka 2, emmotoka nga za kala ya bbulu, ne bayita mu nnyanja. Ennyanja nga nkalu, ng'abaana bayiseyo bayita mu Red Sea ku luguudo olukalu. Okay, ne bayitamu ne batuuka ne basanga muwala we. Agambye asanze muwala we ng'alya ffene ng'akuddewo ebitundu 3, and n'amugamba amwe ku ffene, n'agamba naye ye teyabadde musanyufu. N'abuuza muwala we, n'amugamba nti mulwadde. Mukama yeebazibwe. Kakati ekyoto kino kitegeeza ki? Mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti nga bwe nze mbanyonnyola wano ku Chosen Generation nti ebisaanyi bino bikiikirira ddogo. Mwabaloota ebisaanyi bikiikirira ki? Eddogo. Okay, so ndibanga waliwo eddogo eryakolebwa
obulamu bwo, naye Mukama Katonda agenda kukusomesa, agenda kuyisa. Ototya tebeerabikira kintu kyonna. Efuufu yonna egolokoka gwe totya weesige Mukama. Mukama agenda kuyisaawo. Bayibuli egenda mu Kubala 23:23 teri ddogo eri Isirayiri, egwe Isirayiri teri mulala. Mukama agenda kuyisaawo. Emmotoka kiikira magenda kale ya bbulu ekiikira bakabaka bwa Katonda. Osookedde wenula video yange kinakola ekwatagana ku colours, so kubanga otegera kale eno eya bbulu ekiikira baki ggulu, ekiikirira ggulu, ekiikira bakabaka bwa Katonda. So amagendo gagenda kulungamizibwa bakabaka bwa Katonda. Zino emmotoka eza bbulu Mukama agenda kukulembera, agenda kukubira ekkubo ne weeritali, agenda kukuyisaawo. Bayibuli eyogera agamba nze Katonda akwata ku mukono, okay? Yakwata ku mukono gwo ogwaki ogwa ddyo, yasendeeza ebifo ebitali biki bisende, yakuba ekkubo weeritali, agenda kuyisaawo akusomose emitala weeri ku luguudo olukalu, tolina kyakweraliikirira. Ebikati kumala gwasanze nga lyafeeni kutuddemu ebitundu 3, ennaku ezo zandibadde nnungi okuba ng'osiiba, ennaku ezo ng'osabira muwala wo, ng'osabira magenda gammwe, yes, nga bw'osazaamu eddogo. Ogenda kuba bulungi, tebeerako ekintu kyonna, amaze ddala okuwangula mu linnya erya Yesu. Just pray. Kyesogeddeko ennyanja eno ekyekirira bizibu, badde nsoma bankyogeddeko n'ennyanja ekiikirira bizibu, okay? Tokyogera n'abaluta nga muwugamanya, those are all problems. Toli mu kuwuga, kisinziira osomose tosomose, obadde okyawuga n'ozuukuka. So ennyanja ekiikirira bizibu, naye Mukama byonna agenda kubanga akuyisaawo. N'obanga olaba ebizibu mu bulamu bwo, for now manya Mukama Katonda amaze okwogera era n'okukola agenda kukola. Esther Jaira agamba atya? Praise God, Brother Stephen. I dreamt when Pastor Vicky Kirabo of Mutundwe praying for me and prophesying that I will be a great woman. Okay. Sister Fialo Sekirooto nga musumba waffe gwemanyi obulungi, Pastor Vicky. Tewali atamumanyi oyo ng'oli ku eno platform, sewuza tewali atamumanyi. Oba tomumanyi ojja kumumanya. Pastor Vicky of Mutundwe nga prophesyinga nti ogenda kubeera mukyala w'amaanyi. Now, let me tell you, children of God, Katonda asobola okuyisizwa obunnabbi mu kirooto. Katonda asobola okufukako amafuta mu kirooto. Mukitegedde? Katonda asobola okuyita okubeera omuweereza we mu kirooto. Katonda ayogera nnyo naffe mu birooto. Bayibuli nga beegera mu Yobu essula 3:3 n'olunyiriri olw'14 n'olw'15. Okay? Ne mu kitabo kya Hosea Mukama byali asuubiza Omwoyo Mutukuvu eri abaana ba Isirayiri yeffe. Omwoyo Mutukuvu ono bw'anajja, Bayibuli egamba tulirootanga ebiki? Ebirooto. You shall prophesy, you shall have dreams. So kakati kino buno bwabadde bunnabbi obulaga kyogenda okubeera. Ogenda kubeera muweereza wa Katonda w'amaanyi. Buli muntu yenna eyajja ku nsi eno wajja ng'olina omulimu gw'olina okuba ng'okola. Bw'onanoonya Mukama ajja kukulaga omulimu gw'olina okuba ng'okola ku nsi eno. Bw'onaba tofuddeyo okumunoonya ng'oli mu kunoonya bintu bya nsi eno, you may not have a chance okutegeera omulimu gw'olina okuba ng'okola. So gy'onaakoma okunoonya Katonda n'okwewaayo n'okulaga nti oli interested mu mirimu gye, ajja kwongera okukulaga. Gy'onaakoma okubeera nga tofaayo kumanya, oyagala kumanya gwe bikwatako byokka, byolina okuba ng'okola ku nsi eno, okukola obwakabaka bwa Katonda toyagala kumanya, kiyinza okubeera ekizibu nnyo otegeera omulimu gw'olina okuba ng'okola. Okay? So kino kyabadde kirooto kya bunnabbi ngera bwakirabye prophesying, and don't take it lightly. Kikkiririzeemu atandika okuwakinga upon it. Tandika okuba ng'okikolerera, tandika okuba ng'osoma ekigambo kya Katonda, tandika okuba ng'onoonya Mukama, onoonya enkolagana n'Omwoyo Mutukuvu, ng'otambula mu ntiisa ya Katonda. Omuntu yenna agenda okuweereza Katonda olina okubeera ntiisa ya Katonda, olina okubeera omuntu omugonvu ennyo, si eri abantu, eri Katonda. Si buli agamba nti ogenda kumugondera, nedda. Okay? Olina okuba ng'oli muntu agondera nnyo Katonda, kubanga yaba agenda okukozesa. Oba togondera Mukama ng'oli muntu akolera ebibyo, kiyinza okubeera ekizibu okutambula ne Katonda, kubanga instructions zibeera very very clear, and was disobeying oyinza okufuna ebizibu bingi. So gondera Mukama ate kikkirize, kubeera ddala ku ntobo y'omutima gwo, eyo ogenda kubeera muntu w'amaanyi. Tujjukira bulungi omusajja gwe bayita ani n'asinga amagezi mu Bayibuli bamuyita Solomon, kabaka Sulemaani. Sulemaani
Mukama yajja mu kirooto n'amugamba asaba ky'oyagala mu kirooto, si mu kwolesebwa, si kuyita mu nnabbi, si kuyita mu kyamugamba asaba ky'oyagala mu kirooto. N'amusaba amagezi, n'alyoka amugamba nkwadde obugagga, nkwadde amagezi n'ekitiibwa, byonna bimuwera mu kirooto. Amagezi mu kirooto, ekitiibwa mu kirooto, ne ssente mu kirooto, ne manifestinga mu buliwo nga kabaka. So Katonda asobola okwogera ekintu mu kirooto ne kibaawo. Fiona, praise God brother Steven, naloota ennyumba nene nungi nnyo nentambulamu nensangamu abaana bambadde uniform ya blue, naye neneetegereza nnyo nendabako number 52, please help me. Nolabako number 52. Kirooto mukibudde buli nnyo sizava Fiona yaloota ekirooto nga alaba ennyumba nnene nnyo, n'atambulatambulamu mu nnyumba, genda okwetegereza, alabamu abaana bali mu uniform ya bbulu, ate n'alabako namba 52. Namuwulize bulungi wano. Ennyumba eno ekiikirira omubiri gwa Kristo, eno ennyumba enene gye walaba. Ffe tuli yeekaalu ya Katonda, tuli mubiri gwa Kristo. Nze ne Sister Fiona ne Sister Esther Jera ne Banakyozeni mwenna tuli mubiri gwa Kristo, tuli nnyumba enene. Era Isirayiri nagamba mu nnyumba ya Kitaawe mulimu ebisenge bingi, kitegeeza naffe tulinamu ekyaffe, ennyumba enene y'obwakabaka bwa Katonda. Kati ffe mubiri gwa Kristo. Kakati abaana bano bewalabye abali mu uniform ya bbulu, nabagamba bbulu ekiikira bwakabaka bwa Katonda. Most of the times mu birooto ekiikira ki? Bwakabaka bwa Katonda. Be baffe abambadde uniform, ffenna tufaanagana, we are all uniform, bwakabaka bwaki? Bwa Katonda. Number 52, number 5 representing grace. Nakola video endala ekwatagana ku numbers jamba nyonyola ku number 5 eno. Lwaki representing kisa kya Katonda? It is grace, kisa kya Katonda. And number 2 represent witness. It's more of witnesses and testimonies. Mukama waffe mulungi kyebazibu nnyo. So kino ekirooto tokitya tokyeraliikira kintu kyonna. This one is assurance ya bakabaka bwa Katonda ekulaga. Simanyi kubadde yambadde uniform ki oba tewalabyeko kyaddo yambadde, but this one kya bwakabaka bwa Katonda, kya nnyumba ya Mukama. 52 okujjako ng'obadde obuuza Mukama zibe ennaku mmeka n'olutali bweti, zibe ennaku z'oba ogenda okukola ki? Okwingira mu kusaba n'okusaba. But that number 5 is the grace of God, and number 2 is more about testimonies. Yes, ogenda kulaba ekisa kya Katonda, ogenda kuwa obujulizi kubanga oli mu nnyumba ya Katonda, oli mu bwakabaka bwa Katonda. So don't worry, don't fear. Ndaba otaddeko n'amaziga obutamanya abukaba Katonda. Bayibuli egamba nti bage bazikira olw'okubola okumanya, kati ono yatidde dda, abadde amanyi asigaza ennaku 52 ndowooza. Ayingire obwakabaka bwa Katonda, oba olwolwo tayinifomu, aba balowooza olwolwo tayinifomu busibe. Praise God brother, naloose nga ndi mu nnyumba nene ne bazadde bange, naye mu mulyango nga mulimu ebinnya 2 biwanvu. Oli mu nnyumba ne bazadde bo, naye mu mulyango mulimu ebinnya binene biwanvu. Now ekyo kitegeeza mukwano gwange waliwo emitego omulaba Sitaani gy'abateze, ate giri kumpi, tegiri wala. Waliwo emitego omulaba Sitaani gy'ateze mu famire y'omu okulaba nga mugwamu. Kaakati Bayibuli egamba Katonda atta enkwe z'abagerengetanya. Kakati wandibadde mugezi noba ng'osaba enkwe z'omulaba Sitaani zonna za programminze mu famire y'ewammwe okulaba nga tezituukirira. Katonda atta enkwe z'abagerengetanya. Lumu baali baagala kutta Pawulo nga bamaze n'okulayira ne bagamba tebagenda kukomba ku mmere ssebo paka nga bamusse Pawulo omutume. Simanyi oba baafa, Bayibuli tetubuulira kyabatuukako, naye olukwe Mukama n'alugwamu. Pawulo ekkubo ly'alina okuyitamu ne bamuyisa mu ddala. Bano olukwe tebaalutegeera.
kati olukwe lwabwe lwonna lwebaali baluse kubanga batta omutume Pawulo ne lugwa butaka. Buyite tubuulira kyabatuukako abaali beeyamye nti bo tebagenda kukomba ku mmere mpaka nga bamusse, baafa njala, tewali amanyi. Naye nga Katonda waffe ate enkwe z'omulabe Sitaani ejja okubba okwota n'obuzikiza. Emitego gy'ataddewo egiridde eddira ebino ebinya ebiwanvu, naye Mukama Katonda agenda kukisikiriza ensonga lwaki agikulaze. So just pray against it. Sasa enkwe z'omulabe Sitaani zonna zakoze ki? Za programmings. Angela Nakiyibwa agamba atya: nali mbuuza Mukama okuyitibwa kwange ne ndoota nga ngaba eddagala, mubuliwo ndi musawo. Okay. Buuza Mukama okuyitibwa kwe n'oloota nga ogaba eddagala. Kino ekyoto kisobola okubeera kya mubuliwo, kisobola okubeera nga kya nsi ya mwoyo. Osobola okuba nga oddamu n'obuuza Mukama ku nsonga eno. Olidde omulimu gw'okola gwe waloota ng'okola, wakuba mu ddagala mu nsi ey'omwoyo liba ddala teriba lina eryaffe erya mubuliwo. So that's why you need to go. Mukama ajja kwogera mu ngeri endala. Twongere okutaka okuba nga tubikulwa ekirooto kino. Eddagala ogenda kugaba lino eryaffe lyokka oba ogenda kwegayirira, kubanga kwetanga ogaba eddagala kugabira abantu kuba kwegayirira kula abantu abalala. Naye era mu mulimu gw'okukola ogw'okuba nga oli musawo, Mukama asobola okukozesa mulimu gwe gumu okuba nga yeegulira ekitiibwa galabisibwa mu mulimu gw'okwera still. Okay, so kyendooza kino kiyinza okuba kyakwegayirira nga bw'okola emirimu gy'omusawo, naye ojja kuddamu era okonfaminge okuba eri Omwoyo Omutukuvu. Ddemu ayogereko nawe ku nsonga eno akonfaminge eddagala ogenda kuba nga ogaba lya mubiri lyokka oba n'ery'omwoyo. Kale bambi, naye nga ndowooza mukitegedde bulungi bannange abalutanga mugaba eddagala, kuba kwegayirira ziba ssaala. Kuba ffe eddagala mu nsi ey'omwoyo liva eri Yesu, yawonya endwadde ezaalema abasawo. Praise God. Naloota nga ngenze ku dduuka okugulira omwana wange kawotameroni, naye bwe natuuse ne baŋŋamba nti yenna wa 15,000. Yabadde mu parts, naye nagenze okwetegereza ng'alinga ffene. Agenze gula watermelon ate afuuse mu ffene. Waliwo n'ebirooto bisesa. Anyway, kyandibadde kingi kyoyingire mu kusaana okusiba ennaku 5 tine ku mitano ziwalabye ng'ogula. Nabagamba nti okugula mu nsi ey'omwoyo, okugula most of the times kuba associated n'okusaddaaka, kubanga mu nsi ey'omwoyo tetugula na cash, we buy with the sacrifice. Nga bwe mbagamba wano, whether oli musamize, whether oli whether oli wa sitaani, whether oli wa Katonda, ffenna tukozesa currency y'omu nsi ey'omwoyo, saddaaka. Tukozesa saddaaka lwakuba yaffe y'amaanyi, omusaayi gwa Yesu kuba yaffe y'amaanyi. Saddaaka ffe zitukola maaso ga Katonda z'amaanyi kusinga eza Sitaani. Sitaani talina kya creating, is just copies. Copying up copies cannot create. So we maaso ga Katonda obe ng'osaba Mukama agenda ku blessinga kuno omukisa gw'olabye, beera ng'osaba siba ennaku zo 5. Regarding ku mwana wo ono kwadde ogenza okuba nga okulya watermelon n'olaba nga mutegereza ku mitana n'osuseemu nga ffene, obuseesinga omwana ono sometimes ositaba mwana wo direct okusabira gwe nga gwe n'obulokozi bwo gwe ng'omuntu. So kyendowooza kiki mukwano gwange, saba Mukama agenda kukola bulungi. Praise God brother. Nze Provia wane Saudi, naloota nga President Museveni agudde. Nali mbuuza Mukama ku mwami wange okuva ku olwo ensi yange ey'omwoyo yakyankalana, ndoota ebirooto nga mbyerabira. God bless you bambi, naye Mukama Katonda akuyambe ebirooto ng'obijjukira. Kota nga President Museveni agudde, ng'agudde, Mukama balaga kyendowooza Mukama Katonda ali akuwoninga about what you're saying now. Okay, kino kyoli mukulaba kati saawa zino Mukama Katonda kyali akuwoningako gwe nga gwe, it was for you.
nagamba President Museveni ebiseera kikiira Katonda. Okay? Katonda tagwa, ffenna tukimanyi bulungi nnyo, naye ate asobola okugwa mu ggwe nga gwa musudde. So that's what you're seeing, that ensi y'omwoyo yakola ki? Yakyankalana. Now ekyoto kino tekyekuusa ku mwami wo kye ndowooza. Manyi ebiseera ebisinga oyinza okunoonya Mukama nga kyogeddeko ndowooza mabegakaawo. Osobola okunoonya Mukama ku lwa kintu ekimu n'asooka n'akubikulira ekirala ekiri immediate ekyetaaga okufikisinga. Okay? N'oloota ng'ogamba Mukama Katonda ku bya business naye n'oloota nga olaba ebirooto byabwe butali butuukirivu, Mukama byakulaga. Mukama balina kyayogera, balina gamba sooka obeeko ky'otereeza. Okay? So ekirooto kino ekyokubanga Museveni agudde kyakubanga kwetereeza gagwe. That's why olaba ng'ensi y'omwoyo yakyankalana. Mukama yakulaga nti ensi y'omwoyo egenda kukubwa. Kati otawulina kuluzaawo. Kati goyinza olowooza nti okuva ku olwo. No. Mukama yalataka yagira badda mu budde. That's why yakunotifyinga. Ekirina okukola ki? Wandibadde ogolokoka okutuufu kutandika mu kusaba na kusiiba. Olangira okusaba n'okusiiba ate n'obeera serious kusaba n'okusiiba okunosasula omutango. Ne weetikka omusaalaba nga teweewolerezaamu yadde. Osabe Katonda restoring ensi ey'omwoyo, restoring buli kintu kyonna ajja kutereera. Kubanga n'ebizibu ebimu bitukyankalanya era bijja mu kutulumba. Kati ng'ono Saffa atugambye nti ng'abuuza ku mwami we. Ayinza okuba ng'olida muyinamu n'omwana oluswadde bonna, kati walaba embeera gy'atategeera oba omwami alina omusango gwakoze oba ki, n'alyoka ajjukira okubuuza Mukama mu kaseera ng'ako. N'ate ng'omulabe yaba yakoze ki? Yabireeseewo. So kirina okuba nkola kubanga okuba mwe kuno kwetera otulo okwetera okubanga okyankanase ogambye situlo ogambye kubanga ebirooto byo tobijjukira. Okumwe kulina okuba oguleetawo oguddugavu oguleetawo kubanga okwatibwa mu nsi ey'omwoyo. Kulina okusobola okuba nagano ogukube ekintu kyonna ajja kutereera bulungi. Mariam wa Yesu. Praise God brother, weebale kuweereza. Kati ebirooto ebisinga bimanyi. Naye ndoota nnyo ennyumba nga nina omubuulizi nga andaga ennyumba naye nga eyagala kugwa. Nenzigyamu engoye n'entwala njoze n'ebirala. Kati era naloose nga ennyumba ya boosi wange nga eri kugwa ndowooza. Nabaddewo nzekka n'enziruka n'ensanga omusajja ku mulyango n'ekiso. Nanziggyako bbaaga yange ne nfukamira ate ewalala nga ŋŋenda. Brother, nfuna nnyo ebirooto by'ennyumba. Nyamba onziremu kkoleero, Mukama akuwe omukisa. Okay. Kakati nga bwe nabagambye mu kusooka eri emabega nti ennyumba eno ekiikirira ebiseera ebisinga obwakabaka bwa Katonda oluusi ng'ekkanisa, oluusi gwe ng'omuntu individually. Okay? Osobola okuloota ennyumba ng'eripresentinga gwe nga gwe ekkanisa ya Katonda oba ekkanisa yonna eya Mukama oba ekkanisa emu specifically, naye nga most of the time kiba kikiikirira abantu oba omuntu gwe nga gwe. Now, kyendowooza mu kirooto kino Mukama Katonda alina ekkanisa gy'akulaga, alina gurupu y'abantu gy'akulaga. Kirina okuba nga weegayirira n'omubuulizi omubuulizi ng'akulaga ennyumba naye ng'eyagala kugwa. Buno buyinza okuba nga buweereza, buno bwolina okuba nga obuuza Katonda, oba nawe oyinza okuba nga olina obuweereza bw'olaba nga bwagala kugwa n'okuba nga bwegayirira maaso ga Katonda. Ogambye ofuna nnyo ebirooto eby'ennyumba, nawe wabeerayo ekirooto Mukama Katonda oluusi kyayinza okuba nga akozesa mu bulamu bwo nga kiri very common naye nga kitegeeza ebintu eby'enjawulo. Okere nga Mukama akikozesa nnyo. Kati kino kyendowooza kino eky'okumubuuliza okulaga ennyumba egenda okugwa kyandiba nga kyabuweereza. Ojja kubuuza omuntu ajja kwongera okukuba ekkolera oba kkanisa yo oba kkanisa ndala. Olina okuba nga oyimirira okuba nga weegayirira ku lw'obuweereza obwo ennyumba ereme okuba ng'egwa. Teri n'ogambye ennyumba ya boosi wo nga akuwaki
wadde weka okay. Nyumba egenda kugonja engoye zoze ndozo kiraba nyumba boss okubanka egenda kuba sometimes beera very direct ng'ennyumba erina ebizibu byegenda okuba ng'esanga oba egenda okuba ng'eyitamu ng'olina okuyimira okuba nga wakola ki nga weegayirira ku ennyumba eyo ku lw'amakaago kubanga gasobola okuba nga gasomoka okuba nga gayitawo ku lw'amakaago nzino engoye ziwalabye ez'okwoza kuba kwegayirira ate ono gwalabye ng'ali ku mulyango akutte ekiso nakuggyako ensawo yomanya bw'otakola kyolina kukola naawe ebyo bijja genderamu ensawo ekiikirira ssente zo kiikirira omulimu gwo kati baba bagitutte manya tewali mirembe okufukamira kuba kusala endalinga okay. So mukwano gwange lwano olutalo nga bwe nabagambye nti oyingira mu kibuga bayibuli tugamba tusabire emirembe ekiraba n'emirembe naffe nabanaga n'emirembe ebizibu ebikusanga ewantu wonna nga wookolera n'ebikola ki bikutwaliramu so tokkiriza okutwalako ensawo yo tokkiriza kutwalako ensawo yo lwano olutalo nga bukyali it will be very hard nga bamaze ogitwala okusinga kati nga tebannaba. Doreen Semoy. Praise God, Brother Stephen. I have a problem of forgetting dreams, but whenever I pray, God talks to me, but I don't remember anything. Pray for me. For sure, I have done all my best, but I don't know why. I am Semoy Doreen, Saudi Arabia. Brother, pray for me. Bane banakyuzi musabire sister affe. Musabire ajjukire ebirooto bye. Simanyi bawalaba video gye nakola sister Doreen kwatagana ku lwaki werabye ebirooto byo wandibadde oginoonya lwaki nerabira ebirooto byange by Brother Stephen ojja kuba nga ofudde ebyokwega bingi naye engeri nnyangu y'okujjukiramu ebirooto byoloose kwatakinga mwoyo gwe okwerabiza ebirooto notaddamu kusabira kintu kyonna nosuka n'okuba omwoyo gwe okwerabiza ki kubanga lutalo lwa ddala b'emikwano. Sitaani tayagala kukulwanyisa bulwanyisa kyokka naye ayagala kuba nga asalako n'empuliziganya ne Katonda olutalo lube nga just luggwa kubanga akimanyi kasita ku disconnectinga either ojja kuba okuba mpewo ojja kuba kukuba entalo n'entalo zotalina kulwana ng'entalo zolina okulwana actually nga tozimanyi so olwajja kusalako empuliziganyaayo so n'okuba emyoyo gye gikwatte empuliziganya ne Katonda ikutte ebirooto byo kyakyo olina okuba nga okola osobola okweyawulako n'osaba ogambye okoze buli kimu okay n'osaba n'osiiba ng'osibira ekyo kyokka ate n'ekirala tandika okuba nga okipayinga obuddewo n'ebintu bya Katonda byokka mu kaseera nga kano nga weerabira ebirooto byo toddamu kugezaako okulaba nga ebintu bira bitwala obudde bwo leka buli kadde konna kofuna kabeere ka Mukama tokkiriza sitaani kokipayinga kantuko konna obudde bw'otalinamu oba ng'oli biza ku mulimu artist kabeere ng'oyimba munda mu ggwe ojja kulanga empuliziganya ne Katonda egende restoringa mpolampola otherwise oba ng'oli muntu erabira ebirooto naye ate era osiiba mu bintu bino ebya bulijjo biyinza okuba si bibi nga si bya sitaani naye nga byokipayinga obudde bwera ojja kukontinuinga nga weerabira ebirooto paka nga weeyawudde ku bintu ng'ebyo so ekyo nayo factor nene okuba nga okonsidaringa okuba nga otununamu. Fiona agamba praise God children of God naloose omusajja agenda kumpa 2,000 n'amala n'akyusa naawa omwana wange 15,000 please help me. Okay, Fiona y'omu ye yaloose mujjukira kyoto kye nazzeemu mabegakaawo yaloose namba 5 ng'asanze obwana nga buli mu uniform ya bbulu neetegereza ennyo n'alaba 52 mujjukire namba eyo okay y'omu n'agambye yaloose ekirooto nga omusajja agenda kumpa 2,000 nga bagenda mu 2,000 n'amala n'akyusa n'amuwa 15,000 kati yakaabyewo amaziga niwulira yakaabyewo amaziga Mukama waffe bulungi yeebazibwe nnyo naawo byonna birungi maaso ga Katonda sister Fiona byonna birungi maaso ga Mukama okay uliza bulungi eri kyekyoto kye nagambye kya bakabaka ba Katonda ennyumba mwabaddemu abaana b'essomero okusinza mu kyekyoto ekyaddere mabega nga bambadde uniform za bbulu n'obetegeeza nnyo kuliko namba 52 negamba namba 5 ekiikirira the grace of God and number 2
it was more of testimonies. Okay, but look at this. Kino ekyokubanga omuntu agenda kukuwa 200, omusajja agenda kukuwa 200 nabagamba kigira mulembe gw'omulamba. Ate number 5 is the grace of God. Kati mukye ekirooto kati kankubuuze, kamuze banakyoze, Mukama Katonda okuddiza omulembe gwo gwonna n'okuteerawo ekisa kye, ku bibiri oyagala ki? Ku bibiri oyagala ki? Byonna birungi, naye kati Mukama Katonda bagenda kukuddiza omulembe gwo ate nakuwamu ekisa kye. What is better? Okay, so sister waffe, don't worry about anything. Ebirooto byonna byoloota byonna bya kisa kya Katonda. Ogenda kulaba ekisa kya Katonda. Ekisa kya Katonda kisobola okukuwa n'ebyotandifunye mu mulembe gwo. Ekisa kya Katonda kisobola okukutwala w'otandituuse. Ekisa kya Katonda kisobola n'okujja mu mulembe gw'olimu guno nekikutwala emirembe emirala ng'ena maaso. Mukama yeebazibwe. Kambabuulire, tuli mulembe gwabika, tuli mu kyaza kye2000, naye mukimanyi nti waliwo abantu mu nsi eno nga obulamu bwabwe balinga abakyali mu 1900, nga okwebaka bebaka nga bali mu 1900, ebintu byebasulako, ebintu byebaliirako, ennyumba yaabwe, obulamu bwabwe, ebyokwambala n'obulamu bwabwe bwonna n'obwongo bwabwe bwonna nga balinga abakyali mu 1920 eyo. Obulamu bwabwe bukyali ku leve eyo. Kale tulina abantu saawa zino nga bo n'omulembe gwaffe ndowooza baaguvaamu nga bali mu mulembe guddako, bali mu generation eddako. Ekyokulabirako kye tulina mu Bayibuli, omusajja gwe bayita Dawudi yali kabaka, naye nga bw'olaba obulamu bwe yalimu, ye yalinga ali mu mulembe, alinga ali mu New Testament, ng'alaba bonna bali mu Old Testament. Dawudi bw'osoma Psalms olaba engeri gy'ali operatinga, olaba nga ye yali mu mulembe mulala nnyo. Kyengeza kugamba mukwano gwange. So toti atebereka ekibi kyonna, ogenda kulaba ekisa kya Katonda. Ekisa kya Katonda kigenda kukusembereza ebintu. Ekisa kya Katonda kigenda kukutwala wala. Okay, ekkiriza ekyo, ogenda kulaba mukisa gwa Katonda okuyita mu kisa kye. Praise God, Brother Steven. Aloota nga nfuka omwenge mu bidomola 7 naye nga mulimu ebya yellow, green, white, naye nga binene nnyo n'embijjuza byonna. Mukama waffe omulungi yeebazibwe, bwe bali kufuka mwenge mu bidomola ebya yellow, ebya green, ebya white. Asese n'okaba n'akaba at the same time, wabula Mukama Katonda omulokole nga gwafuka omwenge mu bidomola. Ogenda kugabira bantu. Yesu ayogera ki ku mwenge? Yesu agamba tasobola kuyiwa mwenge musu mu maliba makadde. Tasobola kuyiwa mwenge musu mu maliba makadde. Kati gwe bino ebidomola 7 byewalaba, simanyi bwali mu kusaba na kusiba kwa nnaku 7 bwe kibanga kyaliwo ekityo. Mukama yali alaga nti amafuta g'oli mu kubanga onoonya agamu gagendera bwereere. Ebidomola bya yellow kale eyo nabagamba ekikira busibe. So kiba kituufu ekyokukola, kiba kirungi ati n'osooka n'osaba okusumululwa. Mukama Katonda asooka yakusumulule alyoke akuteeka amafuta, kubanga amafuta bwe gagenda mu maliba amakadde mu busibe, kiringa Mukama kuwa mukisa mu busibe. Mukama n'akwetera omusajja ng'okyali musibe, omwoyo gw'obutafumbira omusajja n'ajja nga Mukama tasoose kuggyawo ekyo kikugoba, n'agamba wuuyo Adamu, wuuyo Bowazi, wuuyo twala, jatuuka eyo odduke nayo wekka, lwansonga okyaliko obusibe. So kyekimu kyekino mukwano gwange, oyiwa omwenge omuso mu maliba amakadde ganaago obusibe. You're mixing up things and you're going to lose. So kyolina okukola kusaba kusala yakubanga osumululwa, sooka osabe, sooka onoonya okubanga osumululwa, olyoke ojjuze bulungi omwenge gwo mu bidomola by'omusanvu. Kyakuwa Joyce. Brother Stephen, praise Jesus. Ndoota nnyo President Museveni ng'ali kulambula ekizimbe nga kiringa nze akizimbye eno gye mbeera, naye ne gye banzaala nga ndaba alambula ekizimbe ekyokubiri. Okay, no, ekizimbe kye baali okuzimba, naye nga aŋŋamba nti yali amanyi ekizimbe, amanyi ebizimbe ebyo si binywevu, naye ate alaba nga binywevu. Naye mbadde mu kusaba n'okusiiba n'ekirala. Okay, so tumaliriza ekyo.
President Museveni nabagamba nti mu birooto ebiseera ebisinga President Museveni akiikirira Mukama. Kakati oba tomwagala gw'amanyi. Mukama yeebazibwe, Mukama Katonda ajja kumuleeta okeera okukuba fire Museveni naye nga Mukama Katonda akuleetedde bubaka. Anyway, bakulembeze ng'abo ab'eggwanga ng'oggyeko nga Baamini, Bayitira, abantu bwe batyo, Mukama tatera bakwesa, naye abakulembeze baffe ab'eggwanga Mukama bakwesa nnyo, ne bapasita n'abazadde bo okumurepresentinga olwo ne bamemba bakanisa abamu. So ekizimbe ekiikirira nabagamba ekiikirira Bwakabaka bwa Katonda, abantu bonga abali mu Bwakabaka bwa Katonda kikiikira obulamu bwo. Kati mu mbeera efaananako bweti Mukama alaga nti akulaga ayogera naawe, Mukama tewali kyatamanyi. Museveni ogamba mbu nalima ekizimbe kino si kinywevu, Mukama obubaka babuleetedde gwe. Katonda buli kimu akimanyi, amanyi enkomekerero yo n'entandikwayo na buli kimu, byonna ebigenda okukutuukako n'ebyakutuukako byonna Mukama babimanyi nga tebinaba nakutuuka. Bwagamba tonaba nabeera mu lubuto lwa mama nakumanya, kitegeeza nti waba nga tonaba nakutuukira ddala wali w'otandika mu n'entandikwayo ey'oku nsi nga tonaba nakumanya nti oliba wano, Mukama yagimanya, so amanyi buli kimu. So obubaka bubeera bubwo gwe nga ggwe. Mukama alaga yali akulaga amagoba agaali gavudde mu kusaba n'okusiiba, ng'alaga nti oyongedde okuba ng'onyweza ennyumba yo awo nnyini wabadde, alaga gwe nga gw'onywezeddwa n'ewammwe. Kyakaali weegayira ku nnyumba y'ewammwe naye wakoze ki? Wanywezeddwa gulugulu. So kyolina okukola kuba ng'oyongera okuba ng'omaintaininga kuba ng'osaba okwegayira ku lw'ewammwe. Then regarding kyekirala kyogambye, okay, ogambye nekirala naloota nga ndi ne papa mu kyaki ng'ayita abantu okuwaayo, naye nze nga nina nusu 10 nentya nendowooza nentya odduwaayo nga abantu bandaba nga mpulira nswala, nefuna ebbaasa nenteekamu nempaayo Brother Stephen tusomeseeko ku birooto by'ensujju bambi. Okay, tafuna time tuli bitunulamuko ebirooto by'ensujju. But for now, regarding ky'okuwaayo 10 mu bbaasa, kino kiri ku ngeri gy'owaayo mu maaso ga Katonda. Ono Mukama alinawo obubaka, alina byagala okubanga atereezaamu eri obulamu ku nsonga z'okuwaayo. Okay, ebintu by'okuwaayo abantu tebagala kubiyigirizaako, oba abamu baagala nnyo okubiyigirizaako. Abatagala kubiyigirizaako tebagala kufindinga baana ba Katonda, kubanga sesinga bw'obyogerako abantu balowooza nti you're looking for money, wanga kiri mu Bayibuli. Ate otabyogerako ebiseera ebisinga sometimes preachers abamu bati okubalibolinga nti okubatuuma nti baagala ssente. So mu byonna oba towaddeyo gwafiirwa, kubanga Yesu bw'agamba nti wayona wekinakwebwanga, Yesu Mukamaawo is the Lord for all. Kugamba is the Lord for all bw'aba kugambe bw'atyo principle, kakati gwe nodda mu bibooziboozi, nodda mu kwewolereza, it's up to you. Anyway, eno issue eri ku ngeri gy'owaayo mu maaso ga Katonda. Bw'oba ng'owaayo ekintu kyonna mu maaso ga Katonda kiweeyo n'omutima gumu. Bayibuli egamba for God loves a cheerful giver. Katonda awaayo omuntu awaayo n'omutima ogusanyuka. Ng'ekyoto bwe kyalaze butera bufaanana. Bw'owaayo ndowooza obeera awo kugamba oba mpaddeyo katono oba siwaddeeyo kimala, oba bw'oba owaayo waayo n'omutima gumu, waayo kiva ku ntobo y'omutima gwo ky'owa Katonda akondingire. Okay, Mukama asanyuka nnyo kyonna ky'oba omuwadde azonga kivudde ku ntobo ya mutima gwo, azonga kivudde ku ntobo gwo. Kino Yesu kyendabe kyekisaana okuba nga nkuwa. Kati kino ekyokulota ng'olaba ssente weebuzaabuza oziteeka mu bbaasa kubanga owaddeyo 10 weebuzaabuza, no. Oba owaayo ky'owulira ekiva ku ntobo y'omutima gwo, ekitakuswaza mu maaso ga Katonda. Sikyagamba nti ekikuswaza mu maaso naye naye kyolaba ekisaanidde. Situgamba nti ebyo byonna, naye waayo kyolaba ekisaanidde mu maaso ga Katonda. Tewali kye tusobola kuwa Katonda kubanga yenna nnyini byonna, naye waayo kyolaba ekikola kye ekisaanidde, ate kisanyukiremu, ate kizanibwa Katonda agenda ku blessinga. Olwo obadde muntu awaayo obuntu obutonotono nga mutufuna bulaba tebusaana, ne ku mutima gwe nnyina ng'owulya ddala
nga bukuswaza kiba kirungi oba ng'okola collections. Kiba kirungi oba ng'okola collections. It's not about baasa oba si baasa nedda. It's about okuswala n'obutaswala kuli kwadde owulira ng'ogenda kuwaayo cheerfully. Waayo kyolaba nga bwekyowulira nti kyekino kyenjagala okuwa Mukama ekisaanidde. Nwamisani kyoteeta Eva mbadde tutokuwuliza obadde wabulirawa banange at least oweerezawo ka hayi mu comment. Mukama yeebazibwe. Anyway, praise God brother Steven. Nze naloose nga ndi mu lusuku nga tulongoosa naye nabadde n'omuntu omu naye nga mwabaddemu ekitooke ekimu nga tekyassaako ttooke wabula nga kirina empumumpu n'enkitema. Awo ne wajja omukyala n'aŋŋamba nti ngaawo olusuku lunyirira naye wabaddewo ababba ebikajjo byange ebirungi ne bebasuuza nimbawa ebyobuyingo obutono. Awo nensitula liita 12 ez'amazzi munnange naweeka omwana ne tugenda ewaka. Bannange Mukama yeebazibwe. Oluganda si lwangu, Oluganda si lwangu bannange. Anyway, Safi yalose ekiroto nga ali mu lusuku naye nga kitooke ekimu kyote kitaddeeko kiriko mpumumpu n'akitemaatema. Buli muti gwonna gutabala bibala gwonna gwakola ki? Gwakutematemwa busuulibwe. Ali ku lusuku bali mu kulongoosa. Kindowooza kino mukwano gwange kyakwegayira olusuku lukikira bulokozi bwo lwakwegayira. Waliwo ebintu buka byagala olongoose, waliwo ebintu waliwo byokozeeko luno olusuku lwabwe olunyira ne waliwo byetaaga okuba ng'ojja mu bulamu obwo. Waliwo ebintu buka byagala okuba ng'ojja mu bulamu bwo completely babigiremu ddala olusuku lwokwe lukole ki? Lunyirire bulungi. Waliwo ebintu ebitonotono muka byagala ojje mu kati kyaba nabadde bagala okubba ebikajjo byo ndowooza olwokubanga waliwo obuntuntu obukya tannaba kuteera bulungi. Nsonga lwaki omulabi Sitaani ayagala kubanga azikiriza emikisa gyo kubanga azikiriza liita 12 ez'amazzi ekikira ennaku 2 ez'okusaba n'okusiiba. Okukima amazzi kuba kunoonya mafuta, kuba kunoonya maki? Kuba kunoonya mafuta. So ngira mu nnaku zo 2 ez'okusaba n'okusiiba ositule liita 10 ezo n'omwana wamwe musitule bwe bulokozi Yesu. Mugende ewaka, mugenda mpaka mu ggulu omumanyi tunaabasangayo. Kigongo Juliet agamba praise God. Bana chosen brother Steven, thanks for ministering, be blessed. Brother nze naloota nga ndi mikwano gyange, okay, nga waliwo ennyumba naye nga mulimu engoye zange mu kaveera. My friends they told me to go naye nenyingira mu nnyumba naye ennyumba nga eriko omulyango mutono era nga neewaganya okuyitawo. Mikono gyange ne gimpita naye gimpita nyanguwe. Awo nenzuukuka. Brother kitegeeza ki? Okay, weewaganya ennyumba oyingiddemu ate erimu omulyango mutono. Now Mukama Katonda baakulaga nti waliwo decisions z'ogenda okukola, waliwo kyogenda okuba ng'oyingiramu naye nga it's not really good, not because it's a sin oba nti kibi naye nga okay, waliwo ebintu tuyinza okubuuza Katonda nti Mukama Katonda nkole bizinensi eno noota ekirooto nga kino kamba ekyokulabirako ekirabika noota ekirooto nga kino nga weewaganya okuyitawo ng'akalyango katono. Mukama Katonda baakulaga the difficulties z'ogenda okusanga okuyingira ekintu nga kino and on your own risk. Mukama afa bulungi yeebazibwe nnyo. Oluusi ng'olina obulamu bw'olina okuba ng'oyitamu naye ng'ogezaako okulaba nga okola shortcut mu bulamu okwepangira ebirooto by'ojja okuloota. Abamu oloota ekirooto nga ogwa mu kinnya naye ng'ebigere bisigaddewo ebireebeeta ng'omutuufu onaatera okugwa mu kinnya ekiwanvu. Obadde olina okuyita n'otayitawo n'oyita ewalala osangawo ekinnya n'osanga mubeera efaananako bw'eti. So kyekyo mukwano gwange decisions z'akazi oli mu kukola mu bulamu bwo naye nga zigenda kuba nga zikola ki? Zikwetera okuba nga zikweta okunyigiriza mu bulamu bwo tokifiireko okwejjusa. So nokubeera very careful. Nomise ime
ime agambye praise Papa Steven. Okay, ndowooza praise God yebulawo kanjikuteerewo. Praise God. Okay. Thanks for the ministry. Ime, God's daughter, is my name. I dreamed I went home. When I was entering in the house, I saw my brother. He told me our grandma has done purple the whole house plus my bed. Then I told my brother, let me clean it. When I was going to clean, someone told me to cook food for the people. Then I went to cook. After cooking, I served the people, but I didn't clean the house and the bed. Then I went to fetch water. When I was going, I met my auntie and she told me that your mom is looking for you. That why have you cooked food before cleaning the house and the bed? And I replied, let me go and clean it, but let me first go and fetch water. But when I was fetching water, I saw my brother carrying sugarcane. Then I asked him and he gave me. Then I woke up. Mukama yeebazibwe. Safi yalose ekirooto nga agambye yalose ekirooto nga ennyumba ayina ennyumba naye nga jjajja ayonoonye mu buliri n'ennyumba yonna the whole house. Okay. Bamugamba agenda olongoose ennyumba yabadde agenda, ate bamugamba agenda ofumba emmere. Olwo yamutumye okufumba emmere n'agenda n'afumba emmere n'amala okugaba emmere. Kakati yabadde atambula n'asanga anti we mukubu, anti we n'amugamba muwa kunoonya. Lwaki wafumbye? Lwaki waze mu byakufumba mmere nga tonaba kulongoosa nnyumba? N'agamba kangende ngirongoosa. Yabadde agenda ate ogirongoosa. N'agamba kamala ogenda okukima amazzi. Yabadde agenda ogirongoosa n'agamba kamala ogenda okukima amazzi. Yagenza okukima amazzi n'asanga muganda we ng'alina ebikajjo n'amuwaako n'azuukuka. Ate kino ekirooto kiraga Mukama Katonda alina emirimu gye yakuwa gy'otannaba kukola. Okulongoosa ennyumba kuba kwegayirira. Okulongoosa ennyumba kuba kukola kikwegayirira. Ennyumba eyinza okuba nga eno biri gwa Kristo ba kkanisa. Mukama gy'agamba okuba nga weegayirira. Lwaki? Oli mu kugaba mmere. Sometimes oyinza n'okuba nga kozi bino ebyogaba emmere musobola bitambulako obuweereza. Nga Mukama Katonda alina ky'aggambye naye nga gw'olwana nnyo oyagala kuweereza Katonda, njagala weereza Mukama, njagala weereza Mukama. Naye nga Mukama agamba first pause, sooka weegayirire ku lwakino. Naye nga gw'oyagala kugaba mmere, oyagala kuweereza. Okay? So kino kyakwegayirira mukwano gwange, yongera okuba nga weegayirira Mukama omulimu gwonna gwe yakuwa gw'omanyi nti yangamba kwegayirira ku kino, weegayirire, sooka weegayirire ku ekyo, toddamu kusaba na kusiibira bitala. Oba osiiba kwegayirira ku ekyo, kola ekyo mukwano gwange, totola ebintu birala byonna. So wali muganda ng'akuwa ebikajjo ng'ogenze ku luzzi okuba ng'okima amazzi. Okukima amazzi kuba kunoonya mafuta, ebikajjo bitambulako okusiiba. So wandibadde kugira mukusaana okusiiba n'okwegayirira. Simanyi kizikiti Mukama kyagamba tolina kyomanyi, buuza Mwoyo Mutukuvu ajja kubanga ayogera okuba nga kwekulya. Kino kyakwegayirira ate kaseeko n'okusaba n'okusiiba. Kale mikwano beerekereze. Mukama abanjagalire, abansanyusize, abakole bulungi, ab'omukisa mu linnya erya Yesu.